Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno bannansi ba Kenya beesudde mu jjulume ne bakayukira gavumenti yaabwe mu nteekateeka zaayo ez'okuleeta ebbago li financial bill ng'okwekalakaasa kuno kwatandikidde ku mikutu mugattabantu bannansi nga beemulugunya ku nkola za gavumenti yaabwe ezibanyigiriza omuli ebbula ly'emirimu emisolo emikakali n'ebirala era ng'okukakkana beeyiye ku nguudo ne balaga obutali bumativu bwabwe mu mirembe. Okwawukanako ne bwe guzze gubeera mu ggwanga erya Kenya ku mulundi guno bannabyabufuzi abagundiivu tebabadde mu nteekateeka za bwegugungo buno nga babadde bannansi abakukulembeddemu wamu n'ebibiina by'obwannakyewa era kwe kumu kwekalakaasa okw'amaanyi ku mulembe gwa Pulezidenti William Ruto okumutadde ennyo ku nninga kasookedde ng'akwata ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga eryo era yasuubizza okubeerako enkyukakyuka z'akola mu mateeka agaaleeteddwa. We are concerned about their issues. In this year's budget, I have enhanced the budget going to CDF to increase by 10 billion so that young people can get bursary and young people, we can build ICT hubs so that these young people can get digital jobs because we know the challenge of unemployment in our country. Omubaka wa Kira Municipality Ibrahim Ssemujjunganda agamba nti bannakenya bayolesezza obuvumu obw'amaanyi eri gavumenti yaabwe okwawukanako ne bannansi b'amawanga amalala abakkiriza okunyigirwa mu ttooke. Ensi tesobola kubanga eri mu demokrasiya n'abatuuze abazinga emikono mu kifuba ne bakaabanga gavumenti ebakoze bubi. Eyo gavumenti tesobola kuwa abantu kitiibwa. Kati e Kenya olaba emisolo gimu ng'ogwabadde ku mugaati 16%, gwabadde ku motoka 2.5. Ruto yagijeonaga nti gyonna buli gwotaliwo tetugwagala era kati akyalina okulwanagana n'abantu. Ssemujju wamu n'omubaka wa Bugweri Kaunti Abdu Katuntu bagamba nti ekiri Kenya kabonero akalaga bannansi mu mawanga ag'enjawulo tebasaanye kwesigulira ku bannabyabufuzi ku nsonga ezibanyigiriza wabula basobolera ddala okusitukiramu ne batuusa eddoboozi lyabwe eri abo bekikwatako. Naye wano abasuubuzi temulina kudda wali mu maduuka okwekalakaasa mu mugalo w'amaduuka ate mulina kujja Jinja Road kugiggala. Kati e Kenya kye bakola buli wamu bagaddewo gavumenti n'emanya nti abantu basobola okuyimiriza ensi babeera balina ekibaluma. Era this is what you would call a common man's revolution or a common man's crisis. Mulimu byolaba nti eri abatalina mirimu eriyo kenalabyemu kendowooza nti kayinza okubakala kuba temubulamu abo abaagala okuyingiramu. Abdu Katuntu ne Haji Yasin Sekamate omutunuulizi w'ensonga z'ebyobufuzi bagamba nti omukulembeze w'eggwanga lya Kenya Samuel William Ruto alina okubeera omwegendereza ku ngeri gy'akwatamu bannansi kubanga wandibeerawo omuseesa ali emabega w'ebigenda mu maaso e Kenya. Abawa amagezi mwami William Ruto ne gavumenti ebajja mubuulira nti etteeka terijja kukola kubanga mu byenfuna nga biri mu kusoomozebwa ng'ebyo tosobola kuleeta tteeka nga lino. Ate ffe naffe nga ensi zino endala ettaano ezibeerawo ku stability ya Kenya tetusobola ate kukkiriza ate Kenya kuddamu kubeera na bukyankalanyo kubanga kiraga nti ffe tugenda okubanga tufuna ebizibu ebiddirira. Okulaba nti abatalina mirimu kakati gavumenti ekola foundation ey'abaana abato okufuna emirimu kyalina okukola kyokka. Wabula bano bombi bakkiriza nti wadde bannansi beesudde mu jjulume naye tebasobola kutuuka ku byaliwo mu mawanga nga Sudan, Libya n'amalala gye beekalakaasa ne basula gavumenti kubanga ensonga ezibanyigiriza zisobola okugonjoolwa mu kaseera akatono ddala. Si kyangu kulabayo omuyaga gwa byabufuzi oba kukyusakyusa wa bukulembeze nga bano abakulembeze abalala benjogeddeko tebakiina mu mukono oba nga tebakyagadde kubanga ffe ebyenfuna byaffe bisinziira ku ebyo embeera y'ebyobufuzi ebeera mu Kenya. So sirabawo omuyaga kusobola kutwala Ruto kati. Ku mulundi guno bannabyabufuzi abagundiivu e Kenya okuliraira Amolo Odinga tebalabiseeko mu bwegugungo buno olw'akaweefube gwaliko okutwala entebe y'omukulembeze w'omukago ogutaba amawanga ga Africa era ensangi zino alinnya mu kimu ne Pulezidenti William Ruto bwe baali batalima. Kambugu Paul Bakabulindi BBS Telefina agesigika. Yes, power!